Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa February, General Museveni yayita olukiiko lw'ebitongole by'okwerinda olwa waggulu, Council for Defence Forces mu maka g'Entebbe mu State House. Era mu lukiiko luno mwe yatongozebwa ekiyitibwa UPDF establishment eya 2021 ng'eno yali yatandikibwa oba yabagibwa oba yaleetebwa omugenzi Major General Pecos Kuteesa. Mukyo Museveni yakulaga nti obuyinza nga ye chief in command sick, obuyinza bwabadde alina eri eggwanga lino lyonna n'ebitongole by'okwerinda nga mutwalidde UPDF okutwaliza wamu, nti luli akulira ekitongole kya SFC owa Semwayi owa ISO bonna ba reportinga nga direct wa General Museveni. Era no mu kugabalanka nti kati tugenda kugabalanka ono tupromotinga tukuza bannamagye. General Museveni yatulanga n'agamba kati oyo mukuziza n'oli mukuziza. Ku luno mu bigambo bye ngayita mu UPDF Establishment Act, General Museveni yali akulaga nti obuyinza obwo mbwejjeeko muwadde Commander in Chief oba Commander Defence Forces CDF, nga mbiseera ebyo abaddeko ye Wilson Mbadi. Era Wilson Mbadi wabadde ayina command yonna gy'ayagala okola, ayina osooka okwebuuza ku mukulu, era omukulu yamuwa n'amugamba kati kola bwoti ne bwoti. Mu kino CDF yaweebwa obuvunaanyizibwa bwonna, control, operate, okitegeera nti amaanyi n'obuyinza bwonna baabumuwa. Mu buyinza muno obwamuweebwa asobola okukola deployment yonna nga teyeebuuzizza ku General Museveni, asobola okupromotinga okukuza bannamagye bonna n'abawalanka nga teyeebuuzizza ku General Museveni. Okiwulira, asobola okukolawo okusalawo okwenkomeredde kabenga kugenda kuteekawo embeera oba wabaddewo embeera ey'akazigizigi yonna, ono asobola okusizinga power n'asalako n'atwala. Oba ntegerekese bulungi, Mukyo Museveni yamulifaalinga ng'omusawo nti asobola okutegeera nti kati buno obulwadde buno buva ku ki, n'abugema oba n'abujjanjaba. Gemaanyi ge yakwata n'ateeka mu CDF. Era mu UPDF establishment eno buli kitongole kya byakwerinda kyonna akina SFC gye muwulira yonna yabikwata n'abiteeka wansi wa UPDF nga biri under the command of CDF. Akina wa SFC alina ku reportinga direct wa CDF. Akina Semwayi alina ku reportinga direct wa CDF. Akina ISO alina ku reportinga direct wa CDF. Kati Mukyo Museveni wano yali akola nteekateeka, kubanga Museveni ye agenda akuliridde, naye ate naye ayagala okulekawo enteekateeka okulaba nti system ye esigalawo. Now olwaleero Museveni ng'amaze okukwata obuyinza buno bwonna buwadde Wilson Mbadi, bannayuganda tebakiteekako nnyo makulu, naye abamu beebuuza naye Museveni addere atya Wilson Mbadi ono n'amuwa amaanyi gano gonna. Wilson Mbadi si be bamu ku baali mu nsiko, ono omwana yakajjabuzi era arayizinze mu ranks. Era Wilson Mbadi tayawukanako ne Muhoozi ku nkula gye bakuliziddwamu ku speed mu magye. Akati nno munnaaye amawulire ejjo nga gafuluma nti Commander in Chief oba Commander Defence Forces CDF ye Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa General Museveni. Kino kitegeeza ki? Kiri General Museveni kye yakola wali Entebbe ng'akwata instruments of power azikwasa Wilson Mbadi CDF, era n'amuwa obuyinza bwonna n'amulagira kakati asobola okukola okusalawo kwonna nga tasoose kumwebuuzaako. Oba ntegerekese bulungi nnyo. Kakati olwaleero kino ekikola kyandirabise bubi nnyo singa yakikola ng'akikola akitunulizza mutabani we nga ye CDF, naye olwaleero kigenda kubeera kizibu okukomplaininga. Lwaki? Nti Wilson Mbadi agenda kukwata aweeyo office oba instruments of power aziwe Muhoozi Kainerugaba nga new CDF. Oba ntegerekese bulungi nnyo. Kati kitegeeza lino ly'ejjinja eribadde lisembayo ku Museveni okwagala mutabani we omusikira.
olwaleero ne wabaawo okwekalakasa kwonna oba ne wabeerawo ekintu kyonna ekigezaako nyenya gavumenti eno, CDF asobola okukola komandi n'alagira units zonna n'azigamba musaleeko. Kati olwaleero Muhoozi ayina oba CDF ayina obuyinza obusobola osalako State House n'akomandinga units zonna ne watabaako n'omu amusiinya n'amugamba nti kikyo abagamba mugende kati tusaleko UBC tusaleko ne State House kati tuwambye. Oba ntegeerekese bulungi nnyo. Museveni ne bwafuluma olwaleero n'abaako gy'agenze ono CDF in fact yabeera in charge. Kati naawe Lukwago we yagambira nti wano we tulaga tugenda kufa. Tewali agenda yimirira mu kkubo lya Muhoozi okuggyako Bannayuganda. Nkiddamu, tewali agenda kuyimirira mu kkubo lya mwana ono kutuukiriza kirooto kye kufuga ggwanga lino nga taata we amuteekedde soft ground yonna okuggyako Bannayuganda. Naye bwe tunaasalawo ne tusirika ne tutunula enteekateeka zonna ziwedde. Ekyo nkibabuulira, ziwedde kubanga omwana alina amaanyi gonna. Ffenna tumanyi kiki ekikumiza Museveni mu buyinza wano, ye forces UPDF ge magye. Kati olwaleero omwana yakomandinga units zonna. Mukategedde tuseka magye mu lukufu. Temwerabira ne mu cabinet amuteereddemu abaana ababa bazze bamutembeeta. Oba okategedde. So Bannayuganda kyekyo, tewali nnyo sayansi bwawo. Muhoozi ye kati kkiriza obagaana. Muhoozi ate ye yakugamba nti ye agenda kufuga oba ki. Now olina acting CDF nga ye yakulaga dda intention nti agenda kufuga ggwanga lino era ayagala kulifuga oba ki ayagala kulifuga. Kati olwaleero ye CDF ng'ayina instruments of power. Commander in chief yazimukwasa n'azimuwa abantu.